Embeera eriwo mu misango egivunaanibwa Dr. Kizza Besigye abantu tebannaba kubeera nga bagitegeera. Ekisooka bwe tuli essaawa eno okuleka okubeera nti nno tuwulira bannabyabufuzi n'abantu nga boogera ku mikutu egy'enjawulo, naye emisango gya Besigye gyatabula abantu. Ekisooka nti Besigye nti alabise mu kkooti ku nfundo eziwerako ate ku misango egy'enjawulo. Abantu tebaawula bintu ebyo bibiri, omusango gwe bamukwata ne Lubega Mukaaku, era nga bamubeebuza ate Lubega Mukaaku abiyingiriramu wa. Kati tebaawula musango guli gwe babakwata mu kwekalakaasa olw'ebbeeyi y'ebintu okulinnya, mujjukira bulungi nnyo, naguno gwe bamukwatirako ekkinya gwe bagambira kwe yali apulaningira oba ali mu kupulaninga olukwe okutta General Museveni ne famire ye. Kakati ebyo biri awo era ngenda kuba mbikunnyonnyola bulungi nnyo. Aaron Kizza looya wa Besigye naye ensonga ze eyasibwa emyezi 9 lwaki tateebwa ate nga already Supreme Court yanarifyinga ensala eya court martial. Sarah Bireete bwatu naye yayambalidde Andrew Mwenda kwegamba ensonga eno eya Besigye agiteekamu nnyo, kwegamba embeera ey'okulaga nti akakasa nnyo era nga ffenna twebuuza afuniramu wa. So nga ate oba oli awo n'ensala oba enneemulugunya y'abalamuzi abamu kati nga omulamuzi Singiza ereetedde abantu abamu okwewuunya nti bano bongwa just okuboogerako obwogezi kibaluma nnyo okusinga ate okuzza Dr. Kizza Besigye mu kkomera nga mulwadde. Dr. Spear Ssentongo yabadde akompoininga ku kintu ekyo. Kansooka okulamusaako gwe wena mpuliriza, kulamusizaako era gye baliko gyonna gy'otuusaako engalo wano kwesese wendi nnyo nga bulijjo Uganda at large, era omulanga gwenkuba eri mwe mwenna abasobola okuyambako abasiibe webali wano era bajja akawungeezi okusiibulukuka. Noba wayo n'akatono akadde ako, abatonotono abo webali si batono naye abatonotono katugaye bwe tuto ne ku mikutu emirala yonna bw'oba osobodde okuyambako okola kyamaanyi, kubanga abantu gye bali muganda wange si kirungi kubeera ng'onyumya embeera embi ey'omuntu oddaawo ginyumize nti bannanga abantu bali bwe bati ne bwe bati baze n'okuwulira awo ne bagamba ekitegeeza otulaalaasa naye nga muganda wange ebyo biri awo. Okay, kakati ensonga za Dr. Kizza Besigye nti bano already retired Colonel Dr. Kizza Besigye wamu ne Haji Obeid Lutale baataddeyo okusaba kwabwe okweyimirirwa mu kkooti enkulu High Court of Uganda. Kati ababiri bano bali ku misango, egimu ku misango gye gy'okulya mu nsi olukwe gwe bakabaggulako jjuuzi wano ogw'okulya mu nsi olukwe. Kakati bannange oluvannyuma lw'okubeera nga baakwatibwa kati olwo ne baleetebwa, baakwatibwa mu ggwanga ery'omuliraano wano e Kenya, ne baleetebwa era nga bo bagamba nti emisango gyabwe oba gye bavunaanibwa giri bailable, bagamba gyeyimirirwa, kisoboka okubeeyimirira, era nga bagamba nti batuuze abagoberera obulungi amateeka, abagondera amateeka aga Uganda era nga balina obuvunaanyizibwa mu communities gye babeera mu kusaba kwabwe. Kakati nti okusaba kuno wansi wa criminal application number 0113/2025 kulina kubeera nga kuwulirwa mu kkooti enkulu High Court Criminal Division. Kati Besigye ne Lutale okusooka nti baasooka ne bakyajingibwa wano Chief Magistrates Court Nakawa era ne batwalibwa ku remand ne baddizibwayo mu nkomyo. Kakati okubali kiri nti emisango gino egibavunaanibwa nti gikkirizibwa okubeera nti n'omuntu yeeyimirirwa naye ng'ate
mu high court. Kale legal team yaabwe, tiimu y'abannamateeka bwetyo nebeera nga yataddeyo okusaba basobola okubeera nga baba grantinga bail. Kati mu kusaba kwabwe bagamba nti ababiri bano status zaabwe, embeera yaabwe ey'obuvunaanyizibwa nga bannansi era nga balina ebifo gye babeera ebiri permanent, si bapangisa. Besigye abeera Kasangati Wakiso district, ate Lutale mutuuze w'e Rukingiri e Rukungiri wamu ne Makindi wano e Wakiso. Kale bano bagamba nti tebalinawo kigendererwa kyonna kyakudduka ggwanga oba okubeera nga balemesa okunoonyereza kwonna ku bo ku misango egyo gye bavunaanibwa, era nti okusaba kuno, okusaba kwabwe bakakasizza kkooti nti bagenda kuba bakwatagana bulungi nnyo, bacooperatinga fully ne legal process, era bagenda kuba nga babeerawo buli we beetaagibwa mu kkooti okuwulira emisango gyabwe. Kati nga boolaba guli okuconfusing abantu ogulimu Lubega Mukaaku ne Besigye, nti Lubega Mukaaku yaliwo, era nti mu birayiro mu affidavits ziba ebirabiro bye bakubye nga bino bibeera mu buwandiike, n'abo basualities oba abali ready okubeera nga babeeyimirira. Kati bwe bityo byatwaliddwa, byaweereddwayo eri kkooti enkulu okusobola okubeera nga bikakasa ensonga yaabwe mu kusaba okubeera nti beeyimirirwa, era nga kino munnange nakiragira ddala nti bwe batyo bayitidde ddala mu mateeka ku nsonga eyo. Kati Lutale ne Besigye ttiimu yaabwe y'abannamateeka era bwetyo neyongera okubeera nga enokolayo nga bongera okunnyonnyola atwogera ebiri mu affidavits n'ebirayiro nga balaga history ebyafaayo nti bano ababiri babadde nga bateeka ekitiibwa mu process eza bail conditions mu misango gye babaddemukko emabega egiyise, era nga bagamba nti ba applicants Besigye ne Lutale tebalinaawo mbeera yonna eyinza kuleetera kwekengera eri abantu oba mu ngeri y'ebyokwerinda. Kati bwe batyo balina okubeera nga munnange ensonga yaabwe ey'okusaba okweyimirirwa ewulirwa ewatali kwekengera kwonna, era basobola okubeera nga baweebwa bail, beeyimirirwa ne bavaamu mu kkomera kati nga bwe bawozesebwa oba bwe balinda okubeera nga bawozesebwa. Kakati era nti emisango gino nga bigigenda mu maaso, katusigadde kubeera nti nno tulaba kkooti egenda kusala etya, egenda kukkiriza applications zaabwe, naye nga Besigye ne Lutale ttiimu yaabwe bo ez'abannamateeka bo bakakasa nti bekatali girya bano okusinziira ku ebyo bye bannyonnyodde waggulu kisobokera ddala okubeera nga bateebwa okusinziira ku ebyo bye bannyonnyodde waggulu mu affidavits ze bawaddeyo ew'omulamuzi mu kkooti enkulu. Kati ate era mujjukira bulungi nnyo Aaron Kiiza bwe yayitibwa mu kkooti ku lunaku Dr. Kiiza Besigye bwe yayitibwa mu kkooti basooke bamuzzeeyo nga bagamba nti mulwadde, tebasobola kubeera nga bakwasaganya ensonga ze, nga tebanaba kubeera nga tebamutwala e Nakawa mu bubba. Kati awo munnange Aaron Kiiza naye teyasobola kubeera nga ateebwa kubanga Attorney General Office bano munnange bakakasa era nga badefendinga emyezi 9 egyasalwawo court martial nti lawyer ono Aaron Kiiza asibwe ku musango gwa contempt of court. Jjukira nti Aaron Kiiza ne ttiimu ye ey'abannamateeka bawakanyiza ddala emyezi gino 9 egyasalwawo kkooti y'amagye
nti asibwe byaliwo January nga 7, 2025 era nga bano bo nga bagamba nti kyali kimenya mateeka kubanga kooti already ensukkulumu yali esazeewo nti ba civilians tebalina kuvunaanibwa mu kooti z'amagye. Naye munnange mu submission eyakoleddwa state bano nga bo munnange bawagirira ddala court martial nga bagamba nti ekisooka nti kooti yali yakisa nnyo okubeera nti baawa ekibonerezo eky'emyezi 9 gyokka Aaron Kiiza okubeera ng'asibwa, kubanga bagamba nti omusango guno ogwa contempt of court okusinziira ku office ya Attorney General bo ba interpreting nti nno guno gulina kubeera na maximum penalty ya myaka 10, maximum penalty. Naye ndowooza kyebeerabidde nti kisinziira ku bunene bwagwo, kubanga bwe tuba twogera ku kuyisa olugaayo mu kooti oba okunyomoola kooti kiba kitegeeza nti buli omu asobola okuginyoomoola mu ngeri esinga kukuya omulala. Kubanga nsuubira okuba nti omuntu asobola okubuuka n'akwata omulamuzi ettaayi ate tebasobola kubeera nga ate bamuvunaana ng'ono oba awogganidde mu kooti. Kakati munnange ekyo kyekyo era nga bo bwe batyo bwe bagamba era musajja wattu n'addizibwayo ku nsonga eyo. Naye era mu bangi abatunuulidde ensonga zino nga boogera newankubadde abamu kwegamba becontradictinga, abamu bali controversial nnyo nti n'abantu bababaako kubeera nga babawuliriza. Naye era tekigaana kubeera na point nti omuntu asobola okubeera awo nga ye just agezaako kwebuza bwebuza nga yeefuula okuba nti ebintu tabiraba mu butuufu bwabyo, naye nga tekitegeeza nti tabiraba mu butuufu bwabyo. Kyokudde olabanga obutamanya tekikuggyisaako musango. Tuyinza kugenda mu kooti n'ogamba nti nze munnange mbadde simanyi, bwe mutera okugamba nti ye munnaye Museveni abatamanyi alimanya ddi, myaka nga amaze kuvugira myaka 10 tugwira mu myaka 4. Kakati Rwomushana yaliko ekintu kye yeemulugunyaakokko mu bigambo ebingi bye yayogera emabegakaawo, yaliko NBS TV ku programu ya Barometer. Kati Rwomushana nga yeebuuza nti bwe baatwala case file eza Besigye zitransferring ozijja mu kooti y'amagye ozitwala mu high court, ekintu ky'ataala bakoze emmundu pistol ezo teyaziraba, ate nga bujulizi bw'amaanyi bulina okutambulira awamu. Era nga yeebuuza pistol za Besigye ziriwa ze batugamba ze yali alina, kubanga file ze zonna bazitransferring ozitwala mu high court, naye emmundu ziri luddawa? Kati kikibuuzo naye lwakuba nti ebya Rwomushana nga bimumanyi nti titujja kubimalirako nnyo biseera, naye ng'ekibuuzo kyo yakola ki? Yakibuuza. Kati ng'akomyewo ndowooza munomo senses. Naye kugamba olw'okuba nti abantu bano eva babaako kye babala, amala okwokya sayidi emu kati nga bwe yayokya luli, kaakati ate n'ayagala okwerongoosa eno n'ayiwaayiwako ku mazzi ku muliro. Kati abo bo tubamanyi bwe batyo, naye ng'ekituufu babeera bakikola ki? Bakimanyi. Naye era still ku nsonga za Dr. Kizza Besigye zino waliwo ko heated debate wakati wa lawyer Sarah Birete n'omusajja amanyikiddwa ennyo atakyaswala Andrew Mwenda. Kati Andrew Mwenda bw'atyo yatuuka ekiseera ng'agamba nti Dr. Kizza Besigye kituufu yali ayagala kutta Museveni, era yakkira omutimbagano n'agamba nti ayagala Besigye, teyagala Besigye. N'abawagizi be okukasa ne mukyala we abagamba nti nno Andrew Mwenda alimba, nti ayagala ekintu kimu, Besigye aveeyo akole statement ng'agamba nti nno tabeeranko mu meeting eyo. Bwe tabeeranko mu meeting eyo, jjukira Winnie Byanyima yagamba nti bbaawe baamuliwalenga, kugamba baamusalira obukodyo ne bamuteeka mu meeting nga bw'onooga nti omuntu akugambye
nti mukyalawo akugambye nti genda omusange wano kubanga tasobodde kubeera ng'agenda eka alinamu buzibuzibu. N'ogamba mukyala wange kiki? Ogenda okuba ku ssimu ye teriiko. Kati olwo n'osalawo ogenda olabe. Kumbe ne mukyala we amugambye nti mwami we agenda asisinkana omusajja wali, omukyala omulala wali. Kati olwo ogenda otuukayo ng'osangawo mukyala mulala, mukyala akweripyeko ne mukyala wo mu kaseera ako n'atuuka. Nga naye bamuwadde information nti bbaawo ali mu bwenzi wali. Kati kyekintu ekyatuukako Besigye Winnie Byanyima kye yagezaako okubeera ng'ategeeza. Era obutambi obwo nti maloboozi ga Besigye ge bajjanga beeditinga mu ngeri tamala emirundi gye baali bamukonjera ewa General Museveni nga bwe yagamba nti basobola okuddira eddoboozi lyo ne bagenda nga bali editinga ebigambo ebimu ne babisembiza ne babiteekawo bitali nti ne bikola amakulu amalala okusinziira ku Winnie Byanyima. Era y'ensonga lwaki akatambi baageza kubutambuza buli wamu ne ku mpulira naye mubende nga babuzanya ku zi radio stations ne weebuuza nti obujulizi obulina okubeera nga bubeera mu kkooti. Bagezaako kwegula mu bantu, kukakasa abantu, babakakasa ki? Kakati nti Andrew Mwenda ng'amaze okubeera ng'ayogera bino, omu ku balooya abatasibaze kweya, looya Sarah Bireete bw'atyo n'avayo n'amwambalira nga agamba nti Andrew Mwenda yeefudde akyuza ate era ne yeefuula jjaaji mu nsonga eno. Era ng'agamba nti lwaki ali mu panic mode. Lwaki Andrew Mwenda ali mu panic mode? Naffe kye twebuuza kyonna, lwaki bali mu panic mode? Kubanga agamba nti eno subject eri mu trial, olwo eri mu kkooti. Era ng'agamba nti Andrew Mwenda yeefudde kkooti oba kubanga Andrew Mwenda alina engeri kwegamba gy'akakasaamu omuntu tannaba kubeera ng'awozesebwa mu kkooti. Akimanyi bulungi nnyo Andrew Mwenda ne answinswi we gwe bagamba omungi ennyo. Akimanyi bulungi tasobola kubeera nga abeera guilty paka nga kkooti emaze okusalawo nti gumusinze n'asooka abeera guilty. Olwo n'abeera guilty ne kubeera nga gumusinze ebyaddala. Naye Andrew Mwenda kyewuunyisa. Era nga Sarah Bireete yabadde abuuza nti alina okuactinga okusinziira ku myaka gye ne level of maturity and intelligence. Bireete nga ayambalira Andrew Mwenda. Kuba Andrew Mwenda n'omu ku abo abantu be baali benyumirizaamu nnyo bannamawulire abaatera okuwanga Museveni hard time. Naye mune tetwakitegeera nti ate oli munnange Family Matters Buko kali kwegamba yali ndowooza anoonya recognition kulaga nti naye alina weight bafune engeri gye bamuteekera mu kintu. Era kati wetwogerera munnange biri kati twabitegeerera ddala. Muzi bw'abayogera naye abayogera na anko we abayogera ddala n'abantu kwegamba bamanyi nti abano bebukojja. Era bagamba nti Abaganda balina olugero lugamba nti simanyi ebiwanirira okukuuka ejjembe. Kati naye ndowooza Andrew Mwenda alina okukuuka ejjembe nga bwe tabalugera ate engero nazo ziba nnyingi. Kakati munnange ebyo ne bibeera awo nti tosobola kuddaawo kuteebereza omuntu abeera innocent until proven guilty in a court of law. Ekyo tukimanyi bulungi nnyo. Kakati era still ku nsonga y'emu kubanga twagadde okwogera ku nsonga ya Dr. Kizza Besigye no twatandikidde eri kugamba nti olwedde bataddeyo bail application mu kkooti enkulu. Era affidavits bamaze dde okubeera nga zonna bazikompletinga okusinziira ku ttiimu ey'abannamateeka ekiikirira Besigye ne Lutale. Oli omulala omujaasi gwe bavunaana naye ate ye simanyi kubanga kireka ye nga bamuteeka ku fayiro y'emu ne Besigye naye ndowooza yalina abalooya be. Era ndowooza ayinza okuba otomanya pasi tumanyi bimukwatako. Personally nze simanyi bimukwatako. Era bw'obimbuuza sibimanyi oba bamwekengera nabo kuba nabo tebamwogerako. Kakati Dr. Spare Ssentongo yavuddeyo ne yeewuunya n'agamba nti omulamuzi atuuka atya okubeera nga ye atunuulidde kintu ngeri gye bamukubamu mu katuuni ne cyber attacks yeerabira oba n'atafa ku nsonga nkulu ey'eddembe ly'omuntu omulwadde gw'alaba nti mulwadde
n'addamu n'amusindika mu nkomyo amaze okukakasa nti mulwadde sisobola kuwozesa n'amuzzaayo mu kkomera kyokka ate n'asigala nga yeemulugunya ku buntu obutonotono olw'okuba bamukuba mu bukatuuni mu lw'okubeera nga bagamba nti ali compromised already alina sayidi mbu ebyo ng'agamba nti yabirabanga ebintu ebimutyoboola ebimwogerwako ebimutyoboola so nga ate era ebikolwa bye biragira ddala ekyo nti olw'okuba bamugeza ku bannaze. Kale omulamuzi ono ye Douglas Singiza era nga ono tujjukira ng'oggyeko ekyokubeera nti no yeemulugunya ku habeas corpus application baluwa bwe gye baali bawaddeyo era nga kino kiba kiwandiiko ekisaba kkooti eteekewo embeera oba baleete omusibe mu kkooti mu buli mbeera yonna kubanga aba alemereddwa okubeera nti nno munnange bo bakonvinsinga ab'ebuliza gye bamusibidde yonna yonna nti bamuleete mu buli mbeera yonna kakati nga yeebuuza mu kiseera kyali yeebuuza kiba kikigasa kubanga already baali babaleese naye bamugamba nti ekyo baagi bakikoze mu kiseera kiri ng'ebintu bitabuse tebamulabako nga kooti masha eremedde omuntu. Kale awo bwe yamaliriza ebyo ne yeemulugunya ku ngeri gye bamukuba mu bukatuuni n'ebigambo ebirala ebimwolekezebwa. Naye Dr. Spear Ssentongo agamba nti ekyewuunyisa nti balooya bo baali baagala Besigye ateebwe bunnambiro nga kkooti bwe yali emaze okubeera ng'eraga nti ba civilians tebavunaanibwa mu kkooti z'amagye kati bo balooya nga bagamba nti ate Besigye yali mu mbeera mbi ey'obulamu kati nga bo kye baagala naye na paalamenti kye baali boogerako nti lwaki ate bamuziza mu kkomera ate nga ffe twali twagala agenda afuna obujjanjabi kati twatuuse ku ki. Kakati omulamuzi Singiza ye yalulinga otherwise era n'agamba Besigye alina okuba nga addizibwayo mu kkomera. Kino ne kireetawo munnange embeera ey'okwewuunya abantu bonna nga bagamba ye omulamuzi ono kiki twali tujaganyiza nti kkooti emaze okubeera ng'esalawo kati ate omulamuzi ye nga alabika Kale munnange omulamuzi Singiza mu kusala kwe ye munnange nkugambye nti yadde mu byakatuuni era ng'agamba nti abantu bamulabanga bamwakyuzinga okubeera biased omuntu kwegamba alina obukyayi era ng'ali under influence of some powerful individuals. Kale kwegamba nga yeemulugunya n'okubeera nti nno baatuuka n'okubeera nga bamugeraageranya ku nazi judge mulamuzi w'abanazi ng'agamba nti munnange kino kiri defamatory. Kakati Dr. Spear Ssentongo bw'atyo n'avaayo nga okwemulugunya era mu bigambo ebitonotono agamba nti omulamuzi talina kubeera bubeezi w'amazima wabula alina okulabibwa ni mu maaso g'abantu nti ddala w'amazima. Mbu singa ogamba nti omusajja omulwadde alina okuddizibwayo mu kkomera kifo ky'okumugamba oba okulagira atwalibwe ajjanjabibwe bamute agenda ajjanjabibwe mu ddwaliro era choice ye oba n'abasawo baayagala ekyo kyewuunyisiza ddala era n'agamba nti kati gw'osuubira abantu public eyinza kureactinga etya era ng'amugamba nti obwenkanya oba okusala omusango gubanga muliro nti kasita okusala omusango kubeera feya kitegeeza nti awo munnange ofuna kabembereza naye bwe kibeera mishandled ate era omuliro guba gugenda kwokya. Kale bw'atyo n'ategeeza nti
endaba abantu gye balabamu ebintu ebeera shaped oba ereetebwawo ensala ya kooti so si comments eza social media nti abantu bwe babeera nga bakulabanga omulamuzi omutuufu era bajja kireeta mu ngeri nga gye bakirabamu. Kale nti gwe tewalibadde teweetaaga kugamba bantu nti beekyekinga, gwalina okwekyekinga okusooka kubanga abantu bo muganda wange babeera bamaze okubeera nga bakirabira ddala nti mu butuufu ensala yo nfu. Byebyo muganda wange ebitonotono era nga ekintu kyabadde wali mu kusooka naye njagadde ate nkuliiremuko ne mu ebyo ebitonotono bye bikwata ku musango gwa Dr. Kizza Besigye. Era tulinze tulabe bail application mu kkooti enkulu eyitamu oba nedda.